Mama w'abaana ba Mickey Wine gwe yayanjula omukyala amanyikiddwa nga Shazni Khan bamukubye empeta n'ebyenda ne bimwetokota. Waliwo abantu bulijjo abagamba kati Mickey Wine kati ate awaana mukyala wono gwalina kyokka maama w'abaana ali eri akaaba. Kyovula manze nsiiba ngamba abantu ebintu ebyawula abaagalana oba ebibagatta bibeera wakati waabwe babiri. Ffe abali ebweru tetusobola kumanya biki ddala ebyaleetera Mickey Wine okubeera nga ayawukana n'omukyala gwe yazaalamu abaana gwe yalinnyira n'ennyonyi n'agenda ewaabwe ku bujjajja ne beeyanjula. Tugenza okwejjukiriza nga omukyala ali mu kadaali afunye omwami, tumwagaliza mirembe kubanga abantu baba tebakyayinza kubeera bombi, tewali nsonga lwaki public ebakako okubeera bombi. Mickey Wine kwagaliza mirembe mu relationship yo gy'olimu, you seem to be a happy man. Ate ne Shazni Khan ne mwagaliza mirembe gyali, musigale nga muwangana ekitiibwa kubanga mulina abaana abajja okubagatta lubeerera. This is the best separation I've ever seen amongst the Ugandan celebrities. You will forever be my baby at Shazni, even with this new title, wifey. I love you, mama. Congratulations. Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. Mina wepaka kiama tuombe uzima waroke kwa kuchutama na wasimame. Famire ya Mayanja omanyi omuganda alina enjogera egamba nti nja kukuba nkuwe ne receipt. Famire ya Mayanja most special omwami Wizo akukuba n'akuwogoloza. Akukuba najja enjogera eri nti nja kukuwa nkuwe ne receipt. Bw'abanga Wizo wakubye Sandra Teta n'omutuusa ku kino, nze nkuggyeko omukono ne famire ya Mayanja njiggyeko omukono. Wamukuba n'omufaananya bw'otyo omulundi ogwasooka, Daniela n'avaayo n'awuliriza akakazi kano ne kagamba mbu Daniela alimba. Kyova olabanga ne ku guno omulundi Daniela yasirise n'atanyega cce. Famire y'akakyala kano Kasandra Teta yavaayo, famire netuuka ne ku poliisi ng'eyagala kusiba Wizo. Kasandra Teta kennyini ne kagenda ne kaggyeyo omusango. Kyova olabanga ne leero famire yasirise bw'cce era tobiraba na mu social media. Ate omusajja yeezira okutegeera nti famire ye kuvuddemu, akuba n'akuwogoloza. Family ya Manje tutumanyi oba bayigira that kind of mize oba it was violence between mommy and daddy nga bakyali baana bato. Daniela bano yavayo natugamba kamiliyoni yakuba nakujje Masaka nakutuse Kampala nga kulula bwakuba. Daniela oyo gwolaba. Bw'obanga Wizo wakubye Sandra Teta nga afaanana bw'ati nga yabadde space old shape n'omukuba n'omufunze mbadde semutegedde namutegeera. Bw'amukubye n'omufuula new shape nze nkuggyeko omukono. Ebyammwe mbivuddemu anti bagamba mbagala natosaayo kikyo era mu butuufu. Kati maama wa Kamiliyoni agenda kuvaayo agambe yabadde small misunderstanding, bajja kutegeeragana abaana bange nga bakuba omwana wa munno bamufaananya bwe batyo mbu era bw'abadde butakkaanya butonotono. Nze famire ya Mayanja njijjeka wamma kyova olaba nga tebitambudde mu social media. Abakazi abantu baabikoowa, abantu basaba kuwolereza ogusooka n'olaga nti gwe oli mugezi nga bakuleka ne Sandra Teta kitova mu bufumbo bwe bagenda okuttira. Okumalinnya na ssente kubanga omwami avuga veti anaamala kutta omulambo gwe gunaabeera mu byobugagga.